Essula 12. Efulayimu alya mpewo era agoberera empewo ez'ebuvanjuba. Tata kwongera bya bulimba na kuziika, era balagaana endagaano n'Obwasuuli n'amafuta gatwalibwa mu Misiri. Era Mukama alina empaka ne Yuda, era alibonereza Yakobo ng'amakubo ge bwe gali, alimusasula ng'ebikolwa bye bwe biri. Mu lubuto yamukwata muganda we ku kisinziiro, era bwe yakula n'aba n'obuyinza eri Katonda. Weewaawo yabanga n'obuyinza ku malayika n'awangula. Yakaaba amaziga n'amwegayirira, yamulaba e Beseri, era eyo gye yayogerera naffe. Mukama Katonda ow'eggye, Mukama kye kijjukizo kye. Kale kyukira Katonda wo, okwatanga okusaasira n'omusango, omulindiriranga Katonda wo ennaku zonna. Musuubuzi, minzaani ey'obulimba eri mu mukono gwe, ayagala okujooga. Efulayimu n'ayogera nti, mazima ngaggawadde, neefunidde ebintu. Mu kutegana kwange kwonna tebalindabako butali butuukirivu bwonna obwandibadde ekibi. Naye nze ndi Mukama Katonda wo okuva mu nsi y'e Misiri. Oliba oli awo ne nkutuuza mu weema nga ku nnaku ez'embaga ey'okwewombeekerako. Era nayogeranga ne bannabbi, era nnyongedde okwolesebwa, era nagereranga engero mu mukono gwa bannabbi. Gireyaadi butali butuukirivu, bo butaliimu bwereere. Mu Girugaali gye basalira ente okuba ssaddaaka. Weewaawo ebyoto byabwe biringa ebifunvu mu mbibiro z'ennimiro. Awo Yakobo n'addukira mu nnimiro ya Alamu. Isirayiri n'aweereza omukazi, era n'alundira omukazi. Era Mukama n'aggya Isirayiri mu Misiri ku bwannabbi, era nnabbi ye yamuwonya. Efulayimu asunguwazizza nnyo nnyini. Omusaayi gwe kye guliva gusigala ku ye, n'ekivume kye Mukama we alikimusasula.